Wadduseko tewadduse ku simu nze sigenda kuzikiza kuba ndi ku mazima. Dokita yagambye eki lwakuba ne simu egenda kuzikira singa mplayinga video nga audio nga nnyana otegera nti abantu bakoowa ofera n'abantu. Mama Munira wamulira sente obwo obuwala bwasose genda wa Braze Media ne bumugamba twagala kola interview eyo full figure n'ekyo kirenzo ky'amaviri. Braze Media n'abagamba nina ne message ziriwa yeriko live nkoze bubi n'abagamba zasingira mu ntalo zaabwe. Muganda nkasuku njagala kugamba wagambye mbuno nkole structures nzira yonsome sente temanyi yasoma structures zendimu era zenkola ze mukuba ze mulumu kulwana buli kyenkola mu butufu bwakyo mukirwana mulaga ensinga bwende omubye nnyo mulina kintu kyemwagala okulaga Museveni mbu yalonda abantu abavuma yalonda abawemula abakyala banyigirizibwa lwaki mmwe teyabalonda. President Museveni akoze n'abasoma bayitirivu lwaki muloza yabalekawo oyo omukazi alina office yatagenze mu ng'anoonya omulimu n'ogwa abasiramu tebagumuwa yafera wana abantu mbu ategeka ebivulu bya saliyazi nabba n'omukazi ekkata ngenda muleeta n'amujja nko saliya mbu azigabira abantu olw'okuba wabisiraani byamusala. Nze byange biri open nze oba nzaala mu kojja wange oba nazaala mwani oba abaana bange it's mine ng'omanyi owa omukisa okuzaalibwa mu kojjawe. Nze sizaalibwangako Masaka sinayo nakalandira wadde naaka. In fact Masaka sinana we manyi muba aji mbuga ewa ajati kuba yanzaala ng'omwana essenyange manyi mukwane wagwende nayo ngo time friend Safina ewaabwe Kisoso manyi Masaka ku Baptist. Mbadde njanga njogera nnyo stories zange nga njagala muzitegeere mu Basennyonjo badira kinange neddira ki. Nze nzaalibwa omusajja gwe bayita Daniel Mugagga Mwami Daniel Mugagga yafadda n'amalalo gesimanyi bwe gatunula. Nzaalibwa mukyala gwe bayita Sala Namutebi my mom omulungi eyawummula. Njagala ogende ku kyalo kwe nakulirako banzala kwe namuziika ku Waima Road obabuuze nasomera Nampunge Primary School nasomera katika Right College nasalyanga ku muzikiti gw'ekyengeza kubanga nakulira mbasiramu empaka bazimba muzikiti ewaka abamanyi kuno bamanyi. Nasomera Nampunge Primary School ekirungi omusomesa yansomesa nga muta Mr. Kabago akyali ku ssomero okwo kati afuka Edmaster kwali yaliko ne bantu mebibuzo yange mu parliament nagenda eyo kuba je nabireka nga nabisule eyo je nabijja siberangako ku Masaka Road mutegedde bukulu sinayo na muntu noye nafuna accident nali ku Waima Road je nkwata famu yange eri ku Waima Road Gobero je nkwata kubanga je manyi nafirwako wano mamango muta abantu bonna baziika wano kubanga emmotoka zasiba okuveeka kiri buli wakitibwa yaziika byonjogerako nti walwasa ekibuye siberangako walwasa wadde olunaku n'olumu simanyi ku nnyumba zaani nze kusasa bandeeta nga awusigalo banjija bukomero mu hoteli nga bazze kuyimba nayi namatovu olw'okuba ndi muganzi famire zankaanira 3 Saala Mukamisa ki kubanga nali mukozi wa mirimu mulungi kyekyandeesa nakolanga mu maka 3 nakolanga ewa Saala Mukamisa ki nga yakazaala Melanie nenkolanga ewa Irene Lutaya nga nne Payasi nenkolanga ewa Kasalini Kusaasira. Njagala ontegere bulungi story zange bulijjo nzogera banjija bukomero ekyunyire kasa abyogera banjagala nnyo ne banfuula muganda waabwe era Serugampita Jennifer Mwanyinaze ati wakiswa njagala ogenda jako kusasa interview yakubu mubuze wabwe afulu kifiga wewa nze Masaka sinayo nakalandira gyoyogera gyolimba abantu okumanya oli mutumbavu. Bible egamba nti olulimi lw'omulimba teruyiraba mukisa abanna akolimidde oyo enayitwako obulimba buli kyogenda okulimba kiri maaso ga Katonda kuba kya bulimba ate gwe balimba njagala okitwale nti kituufu kyekyo kyoba omumanyako okiwulira. Era banziika ku kyalo kye bayita Nampunge ku Waima Road bagenda okunziika njagala ompulire bulungi
Embaga gyoyogerako omusajja gwoyogerako nayo njagala njibatangaze. Nze gwe mulaba wano ndi mukubi wa mbaga Makeke. Nakuba embaga gye bayita Makeke. Maze n'omusajja emyaka 18. Embaga yange omusajja nga amaze okutegeka buli kintu namugamba mpasente zitegeke ewaffe. Nagenda nenkola amalaalo gonna gamasamasa bwe gati. Mama wange ku kyalo yasinga amalalo ngenda genda oyine amalalo ga mama wange gampe ngenda ga postinga gamasamasa bwe gati. Galiko talazo za white nembabozi wa black nabijja wali mulaba wali we baita olabanga emmenga awo munda awe watu emmenga awo munda nga iyo babaita watawo emmenga awo munda awe bakolawo ebintu ebiringa amalalo ebiti bagakolera milioni 10 era sitoma. Ejjinja liri ku mama wange Muzayima yanja tata wa Palaso yalikola akolaga amayinja ge bay yalikolera milioni 7 n'okusaka amanyage omumunda mu town eyo gye bantwala kana bakaitangani kali kavuka kambi katamulanga ne ba Palaso iba naye bakaita konoto kakwa ne Muzayima yanja tata wa baka milioni just ejjinja ino eribera kamanya na kina kyeyitula ku mutwe bali kola 7 million. Yeye embaga yange osubira yendala era ndi okay sitomera sibanja mwali mwagala mujje muli emmere mpeba jala tata ba mama bange Gomesi banigine muli mupame mu lujja nakole embaga Makekera ndi mu mativu mu mbaga yange ekyo njagano manyo backgrounds entono demo okunvuma ngo manyi ompulya bulungi njagalo demo okunvuma ngo manyi ngo oyogera bya ddala nga togesinga bigesinge sibera nga koje ogambe ewaluwasa simanyi nayo wabula njagalo ddeyo bayita munyonyo parent nge wa Franka je bakolage kalina yange eriwo bwe ko itaka kalina ndi neighbor wa Franka je gende wa Franka je ku munyonyo parent obabuza nti kalina ya full figure eriwa in fact eriwe fana yoka ndi munyonyo ezo zoni zaukana seranga ko waluasa wado unako no bwana ukane kusasa nagenda mba ala ni sewanyana nagenda yontya sewanya yasomanga anza akola ayo nze mwaseza kulya kusomero era gundi basanyalaze yonna no jita ajimaleyo njalo ogende wali ewa basawanya nobuze muganda basawanya gweta Abdu nze gola banga fala era mbasawanya nandi mwana sikonkona tebambuza ewa basawanya na Alani njagala manye ko bakagula omutono odemo okwasamirira ngo yasaba bitufu Abudu nze namusasula kosi ya masanyalaze yonna kubanze nali nkola ewa chance nna Lubega ya mama yemu wino bajeko owulya bulungi mvude neje nkulidde abamanyi je nsomedde bammanyi sizali banko mu mbaga ndi omunaku ndi mukazi yekoledde okutuka wendi ndi mukazi self made yesterday ndi mukazi wa mukisa ora Susan makula olimba la postinze wa mukubire simu musumba bujingo no mukubira mulwanyo okungobya mulwanye bangobe buli wantu ebintu bino go abitandika kintu kyabadde kimu gwe gamba abantu tewabbaza falani sente muganda wa Aji vayo kyegano kwate Quran obagambe tewabbaza falani no mugamba mbogenda kujja Aji ekigo oyina bameja ne bajjeno baganda gwe vayo kwate Quran ogamenti omukazi osikwadanga ko ku milioni ze wadde omwenda laira okiteke wali
wamala kubabba n'olumba omukazi n'omwokesa ekyokubiri empalana yange nawe weva omanyiwo wali oyagala kubba Silivia Otospa omanyiwo bulungi wali oyagala kubba Silivia Otospa ne mubuusa ate namubuusa maaso ku maaso waliwo ne bbaawo nga bw'ali nga nkutteka kamera live went saakwekerera saakugeya wandi baleeta naye uli akawa bwakabunya wano omanye ekivundu ky'empunya ggwe wagamba olina nuduzi zange zirage oba ne wennali omuwaate wali alina nuduzi zange oba ne wennali omuwala nze atanya mwenge nti ngenda mu bbaala omukazi mumpe mukwato mumpe kukaka na kuteka ku pressure njagala kutegeeza nze nina omukisa ate omukisa gwange ngukozesa kubanga omundemu mpakalango nkalanga afunemu wagenda ne wetaga akalango k'omukazi n'ogwa mu bitanda bye akawucha era nze kati niwe wunya nali nkuwana na bwanyina ngamba nze simwagala era nalaba wano yajja naye baka mu bitanda nakola obulango simaina yamuleeta era bwe ntegera nti wagenda n'okola akalango ng'onoonya mulimu omukazi natagukuwa omukazi yamulagirira nze yali Zambali nze soogera nkona Zambali sina namba ya Zambali naye omukazi yamugamba oba oyagala akalango noonya omuntu omufulufiga tonoonya bantu balala bonna sina na namba ya Zambali n'owomukubira n'omubuuza omukazi era yaŋŋamba omukazi nampa akalango nentandika okulanga wucha lwa mukisa gwange sula moto yalingawo mugamba nti mwasose kwegana mbu temuvuga boda mbu wazaddewo bagagga bavundu ate olesali omusajja omukadde yagongo balemba alinga eddiba lyakabuuyi w'ennyuma anoonya nno kawunga ka mmere ya leero oyo omusajja yabba katolubwa mayaloga katolubwamu oyo n'oyo omusajja simwogerere siirerabire eyo olwoyo siye temumwaloganga abantu kalolubwama ne mumuloga ne mumuyolanga ebigere oyo omusajja simwogere mwali mumusuddeko n'eddalu akakasajjako ke kaali akalogo nga kakasomba mudagala kyoba katonda akasasula n'obwana bonna bonna kunkunyedda kati lwakuba munange simuwa nnyo budde musajja tumunaku anoonya kawunga konna katunulanga eddiba ly'ensosa kalinga kali awo kakalambala kafa dda waliwo abantu abafa ku nsi naye nga omulaba bamwogeza bambi bamusitamiza bamwogeza mwegatte kyalo nabagane ne munaabasomero njagala mugweyo temunnaggwayo temunnampomera mukuŋŋaane njagala mumpomere temunnaba kumpomera temunnawera ko mwana mbatunula mwenna ndaba amayuta eminyene ebidduka n'emizi emiwumbo temunnawera njagala mukuŋŋaane muwere ngenda kubavuma ate nga ndeta fact buli lunaku obadde omanyi nti mmanyi mama Muniira tiwamubba obadde okimanyi nti mbadde mumanyi nti wamubba yateekayo n'omusango n'edduuka lye yakola lye wateekamu nnyoko n'omuganda ojja mutematema gwe olina kapita kola edduuka gwe gwekenyi nti olina kyoli otunulanga ng'entulo z'amatako omukazi omukulu n'otuya n'enkwawa tomanyi ola yakasanvu n'oyogera n'otuya nanawudde kasuku agamba ki ekiwunya abuuza kiwunya nga kituddeawo obuuza kiwunya nga konna kali awo katumbikidde kati muwere njagala muwere ngenda kukwana okula point ku point ate siri wano kwennyonnyolako njagala kye bagamba mukimanyi nti kituufu kunze I don't care no matter what it's me buli kyabagamba mukitwale nti kituufu kyakyo buli kyebapanga oba banatanuduzi zange muzirinde bwe bayita omusajja tunula atya mumulinde but I'm here 100 I'm still standing nja kuba kanywa mwenna mukuŋŋaane yita wajjajjawo n'ennyoko muteeke mu kamera nja kuba nina sister wali ku yampita nkola obulango bwa Saliya edduuka ya Saliya lye bayita batya
bali itani ne mugamba ne nkusabira omulimu ne mugamba onyumira Salia nangamba ko kaganda kange na Yesu kaagala ka mutima mubi omukazi ali ku amedduka ngena nagendawo ekigenda okuntwalayo kumukulaga we nagula Salia ya mitwala kinene ya green njagala ogendewo kwata edduka erinnya ndijjukire ndi mugambe kuba muganda wa mumanyi nangamba yo muganda wange byaddala muganda wange naye mubi n'obulogo mulogo omukazi bwe yangamba nangamba sisobola asuubula Salia olaba wano wempitira ogenda mbakayongo muno mwansi wenfutukira wendi edduka ya Salia eddene nnyo wano wenagulanga engoye omukazi gwe bayita mami ebyo wenagulanga bitupisi otegedde waawo wokirira bwoti step nga mamedi njaga edduka ero linkubira ekifaananyi ajja mujjukira erinnya in fact omukazi nekuba naye ebifaananyi naye simanyi oba mbinkyabirina nali ngenzo ne Caviton Music mukubireko nagenda ne Caviton Music nangamba saagala kakazaako oyo omukazi muganda wange ddala wa family yange naye mubi ate mulogo ye muntu gotasobola kussa mu business ye muntu gotasobola kulangira oba ye muntu gotasobola kukola naye kati nze munengenze kusaba mulimu mu mirembe kuba nasabya ne Kulusumu ngabe abantu benda era no wobuzaje ti Kulusumu asobola kugamba kuba abantu benda babanyumira Salia nga nze nabacyanteeka mu ndabe kasijja kijaamu oba kukigwamu oba kukijjayo bulungi omukazi nga atombulira tonyumiza muzimu tonyumiza musambo tonyumiza katamba ako gwani akwagala ani akwagala ensanzi kize nte ku audio zenina mwaki wabadde wegana kitawate ne mugamba sula muganda we ne waje muguli yanga muganda we mwabadde mweganira ki sula yakukowa okuvala watwale emmotoka ye nomwe munaje ya sente munaje nayaga otwale emmotoka ya sula fe tusirikidde ebintu bingi nga tukuwa kitiibwa ng'omuntu gwe tumanyi we wasiza akakupa koli obukupa bwo nze sira bukupa sira kirwa mukene sira kirwa bwo buntu nze sira kirwa magumba nze naba nsange ngo ya neba seko oya ino mtu kuninga ensuru sima toilet iyo wategedde tati ngamba gwe obanga byenyoga tabikuluma bwe mama byenyoga sigo abikola wategedde tati ngamba gwe lwaki engato yakutuse lwaki engato yakutuse nze nsiyo nekimanyi mumpita fulungu yesa fulungu but omanye kinyo kirungi nge fulungu nalabya akasajja akakulu akagongo badde embazi kalinga entuyo zennyuma kalinga dibali enswasa konna kakalambadde kagenda kufa emiswaji kali kungulu obusajja obuyina okubeereyo nga bugeme mmeme bukube byoto musabo butuma amanya ku kyalo kagamba mbwe fulungu eri nganga yerije ku nganga ere nganga musajja gwomanye nganga omanya bubiwe nganga no ita munne nganga je batanya nakula ne mbato chwa jijiwa ne wajiswa kukuba kalo tajiria enganga omanche baite nganga gwe omanye chikoli mechiri ku nganga oyogera ku fulungu omanye kalaza fulungu gwe manye fulungu linyirira ekyonye kyakulya mu rujjanga kirungi bintu akyegombe fulungu baliria yenzo gobalia fulungu lina kala lya kabweti black ne lya papa ne laka omanye fulungu lina wano kayira kasunsu wakati lina wana omanchi baite fulungu gwe lyo vuma muntu ngumanye kyonye kirungi nga fulungu mutemula banga mwocha buche mumvuma katonda abateka ko lulimi olubi gwamanye fulungu kati abasajja wanabe mumpadenza atali musiyazi singa mugaye nasiyaga gundi mbuya chawa mikwano je agenza chawa mikwano je nze chawa abelimbika mukusamira nze chawa abantu abevumbika masa abagenda okubba obubbi abantu yes namu aten ani agabe tukyaba batuzadde nabo mu mbuto batava nabo mu mbuto ate mwebenda bya bakulunga ebyoya nga nkwaga zaki paka I have access ensonga za muzaibu mali zale ma abantu zale mabechika zale ma police zale mabuli muntu navayo bampita in fact bampita abana bannonya ku Saloti TV oyo mwala we simanyi yani oyo bimwe mireno mubi bajja babiri basanga nsimbuddewo ne babagamba furufiga agenze basaba esimu yange bayisa muzaise enkubuge nagibawa bwe yagibawa banku yane bagamba ndi kusula motozi baleka wachi motoka cyawe kikwadde enkore enkadde ki aliya okuma babisane kisanja kyabagune kikuba kimotoka kyo nakyo nikiyiika ne bajja kusula motozi ekyanyamba kusula motozi naliwo no mufuka gubaita MC Mayor nali musabide mulimu onale bonachi walanga muwadde agenda kukola ki signing a contract bamuita MC Mayor wali omuvuka owa Sabula TV
wano mbuka Braze Media baliwo nga bazze kunjako interview kya mukisa mulungi n'abakazi abo batuukira mu kamera live ngenseraba ne bansaba bayamba ne mbagamba okubayamba mukiza nti kitamwe mulwadde nti alimba sina mulwadde ne mbagamba kitamwe mulwadde basi mulwadde ne mbagamba sigenda gana bayamba tumala kujjanja bamuzeeyi ne bakiza nti muzeeyi mulwadde bangambe ebigambo byabwe byonna nga bya bulimba era nabikiriza lwaki nabikiriza balina sister waabwe ali bweru balina brother waabwe Wiliba balina brother waabwe Innocent abavubuka abakulu mu maka ga muzeeyi Bumaali nasalawo okuwuliriza sayidi bbiri njagala okubalaga mu bana Uganda njagala mwawulo musiru n'omugezi nze siwuliriza sayidi emu bwe nabadde ndi ewa muzeeyi nga njagala okugenda okuyamba muzeeyi w'enkoko gwe baasiba olw'enkoko nawuliriza honorable mbaka wa parliament honorable Yanyima nempuliza n'omusajja w'enkoko nga sina bakusalawo nga sinayongerayo nsonga kusitwala mbakama bange mpuliza sayidi zonna nasalawo mpulirize muzeeyi Bumaali nze sasooka kulaba Bumaali nasooka kulaba baana abaana nabajjako access emu okubakakanya nti ngenda kubayamba naye tusooke tujanjabe muzeeyi era bambuulira amazima ne bambuulira n'ebikusike bye bayina bo bennyini nga babiŋŋamba ekirungi biri mu kamera nabatwala mu restaurant twatuula okulya emmere nempita bakanso balooya bawulirize banyambeko okuwuliriza ensonga ezo okumanya ekituufu ne gye kivo gye kidda tujjemu enjawulo bakanso bwe bajja bawuliriza mu kuwuliriza twateekako n'abaana abali ebweru nabo ne boogera nga ffena kye tunoonya bwe bwerufu bwe bwenkanya buli muntu afune oba omukazi anyigirizibwa afune oba omusajja anyigirizibwa baleke to blocking muntu n'omu lekawo barabbishi bonna njagala bategeere to blocking muntu n'omu njagala baleke oli ne wanvume mirundi 10 mulekeewo to blocking muntu Bible egamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe Bible yemwe yogera mu ngero egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba ngero Bible egamba omubi adduka nga tewali amugoba oyo omukazi azza mpalalira azza nkolako crack ng'ensonga gye mbeeramu nze kambabuulire tewali nsonga gye ŋŋendamu nga njagalamu ssente nkola mulimu gwange kuba nsasula gavumenti every month buli nga lumu anko abati abataddeko ssente zange otambulira mu footsteps zange tomala kuwuliriza gwe munnamawulire yasoma mawulire can you imagine why can you listen the side and side you just talk bogus you are there for bogus talk for nothing nawuliriza side zonna bwe naziwuliriza nensaba wabeerewo obumu okukanya as a family oluvannyuma lw'emyaka 8 ng'omusajja bamugobe mu nnyumba talina waasula nagenda nendaba ne waasula biri ku kamera sokodde olaba interviews enkadde n'abaana babwe bebeeyogerera nayita abaana omusajja nga tayagala kubatunulako nakkakanya omusajja n'abaana nga baswavu bakola kitaabwe bamusula ebibaluwa bamukuba ennyondo ku mutwe ebintu bye bamukoze nga n'omukazi akimanyi nayita omukazi nayogera naye twatula ku hotel wale wakaliga bagitani Braze Media jajinjukiza wali wakaliga we twatula ne tuvana tugana ku hotel ndane tutula paka twatula tutuka ne tutula mu ewa musajja Bumaali n'omukazi natula n'omusajja namugamba mama bano nzikiriza nfe oyagala nfe saakuwa omukazi akiza nti bamuwa empigi yika 2 n'ekitundu mulimu ennyumba 7 bamwongera ebusega ennyumba esolooza emiliyoni 7 emitwalo aga buli mwezi n'abimuwa mu mannya ge mu mannya g'omukazi tabirina tasobola kwogera nti abirina empigi balina ettaka lya mirundi 8 kuliko eryekijja kuliko le baamuwa empigi omukazi agamba empigi wala omukazi yamenya safe yamenya bumenya safe najjamu ebyapa bya muzeeyi Bumaali ebyapa biri mu 18 ebyapa bya muzeeyi Bumaali biriko abaana kuliko mama w'abaana yafa mukazi uga yasoko kubeera naye kuliko abaana abato bayina mama waabwe yafa kuliko omukyalo omulala byonna ebyapa omusajja yali yabiteeka wamu gye bayita family home ennyumba enene ennyo gye baagala bo gye basinga okwagala
abawala je bawasizamu abasajja bagwa muzayibu mayi ne bawasizamu obulenzi bwabwe nenyabwe ino musajja gwaenderako awo wennyini twagenda yewaka ng'ennyumba bagikomereramu ebiti gati bazikomereramu ebiti nebateekera abasirikale babiri ne babapangisa ne babeera waawo omusajja mugagga yesayina ebintu era amayumba twagalambula gonna nabuuza omukazi kyayagala omukazi n'agamba nze njagala ennyumba yewaka eyo Matilini Munyohomu simanyi Matilini Munyohomu omusajja agamba era kimusumbwa ekyapa kiri manya g'omuntu ogu Bumaali po kya muntu ogu ne mukazi w'omukulu mu maka go mwe yamuziika mwennyini mama wa Wawiriba gwesoko okubeera naye abaana bali abalinzi abakulu ba Innocent obuukidde emboozi togimanyi oyagala okukola kabampane oyagala okukola sakuba olwananze olaga nti oyamba abaana psychologically ng'olwananze bw'oba oyamba abaana babagambye beesiige B bagende ku polisi bagambe mu kitabo abakubye B muzeyi umada alina omukono ogusobola okasuka B obeera obayambye olwokola gwalwanira abakazi olwanira mukazi owabadde open mu mawulire mwekube B mumwesiga nalina mwesunesune mugende ku polisi mugambe nti olwoyamba oli muntu njagala ense ku judging mukazi gwe wasomera bwerere saasoma nkusinga wano saasoma naye nkusinga wano njagala ense ku sasule ate ku judging wagambye abaana besiiga amazi besune bekubye ebigo boda bagende bagambe mbu Bumaali abakubye Bumaali ayina amaanyi agasobola okukasuka wamanya oluyiri wali lwaki era yalumukuba atya domwesibyeko olumu oluyiri ubbisa ebyapa by'omusajja oluyiri ubbisa ebyapa by'omusajja 218 ebena bya bumbi omusajja ayina abaana 17 abaana basatu baagala ebyobugagga bonna babitwale bokka ne maama waabwe gwe kyoyagala yensonga zonna nga zimaze okulema buli wamu zemene polisi lwaki nze azituusiza mu kooti ompita DPP njagala okubategeeza fayiro wegende wa DPP ayina right era abantu eno fayiro tali suppose kubeera sanctioned oba eri right okusanctioningibwa era mulaba nti musitiya waawire omusango ne gutagenda mu kooti lwaki nti State Anthony omuwabi wa gavumenti alaba nti gwano tekuli bujulizi obujulizi obuliko tebugatta na kansolinga fayiro siri State Anthony siri DPP nagende nakubira muzayi mayanja ow'ettaka nagende wa Honorable Balam Barugahale ku nsonga zo zezimu ne wafande Damulira okubeebuuzaako n'okutuyamba batuyambe tutya bambu bisimu bebintu babeera babifolowinga nga babiraba kuba bamanye eggwanga bwe litambula tolowooza nti gavumenti oba abantu abali mu bifo byalimu tebalaba nsonga bwe zitambula bagamba kimu omukazi bamusaba akwate ebyapa biteeke awali awantu wonna nga waliwo access nga muntu asobola obbi access nga yagaana byonna ebyapa byonna yabirina n'ebiri manya ga Paulo yabirina omukazi alina ebyapa ebibye biri mu manya ge nga ye n'abaana be abaana abo bonna bakulu omusajja yabakolerera era omusajja yabagamba konna ku live ku ebiri mugende ku YouTube channel za Braze Media sabula kwa bani MC Meya ebiri abaana yabawerera ne basoma n'abakolera business oyo omwana omulenzi omwe omukulu yamukubidde mu kooti ndi mulamuzi n'amanya agalagira kooti nti oyo bamusibe omulamuzi yavudde mu kyemba ng'omwana akuba ekitawo agudde wali akalambadde n'alagira nti mumukwate omulamuzi yennyini chief nse ndi chief ndi State Anthony ndi DPP nina right sanctioning a file n'alagira bamukwate bamutwale eruzira kukuba we yamukubye ng'ensi yonna eraba nga n'omulamuzi alaba bw'aba asobodde okuba kitawe mu kooti mulowooza Bumaali ayita muki mwabogera obwogezi bw'aba omwana oyo asobodde okuba abaana b'oyogerako basobola okujja mu kooti wali wabalabako kakubere ku polisi basobola okujjayo lwa nsonga ki nti balimba wabalabako singa bayina amazima singa balabika era babeera ku YouTube channel kwe mbokesesa gwasalawo kwokesa bantu netugenda ku polisi netuwawaabira obubbi bwe byapa omukazi nadduka mu kooti ng'asaba divorce ayagala ku divorce nga musajja yadduke n'ebintu
Omusajja namugamba nze sina nsonga ki divorce nga mukazi wange sina mukyawako. Ate so akugoba mukazi wange mu nyumba. Naye kyenjagala akkiriza kiri kimu amakaago aleme kugasiba ga family house, family home. Family home. Omusajja ayagala buli mwana waako oba abonyebonye to bakoze ki ajja awumulirawo. Family home omukazi gyalemerako gyayagala. Lwaki towuliriza side zonna nga tonna bakwekubira? Nza tali DPP wali yagala nkolente file. Yes nga tekwali ko bujulizi lwaki yatuuka. Omukazi n'agaana n'ayongerako ebijinji ku nzigi n'ayonga n'abasirikale waka. Abana bene omukazi nakiza n'agamba akandete ebyapa bino. Omusajja kastampadde anyongedde ebulenga ebusega. Bwe bagenda okweta ebyapa bayita photocopy bazikwasanze. Nze kennyini. Nze kennyini amuhiya. Nze go bakwasa photocopies. Netumuga wagambe ogenze kweta byapa. Omusajja atundeko agabireko nabana abaana abato bafune kibasomesa. Abaana b'omusajja abato tebakyasoma kubanga takola. Ate buli wiki abeera ali ku Novik Hospital. Omukazi nagamba ngenda betenkera katika mbetenkera tumalirize mwami wange bichi bulabula. Omukazi yagenda mu kooti omulamuzi yamugamba gulira omusajja adde mu makaage. Eyo yagenda okusaba divorce. Zonna ebbaluwa weziri waki bazikulaga n'oziteekayo. Yagana okugulira omusajja okudda mu maka. Abaana be bawaga omukazi bamugamba tokkiriza. Abaana balina abasajja kuliko n'abasajja abasirikale. Abaana be bategerera mama waabwe. Oyo omwana omuneze yakuba kitawe yamuzimbira ennyumba 8 era omusajja azitulaga era yamubuuza saa kuzimbira ennyumba 8 saazikuwa namwa box board etambuza obuwunga. Yakabba abantu nga 3 abajjako obuwunga tabasasula. Balumba Muzeyibu Mali yasasula. Namugamba saakuwa box nti wajimpa taata. Saakuzimbira mayumba nti waganzimbira mumanja aki. Saakuwera nosoma. Mukebere nga bali bafesinze kitaabwe nga ayogera nabo. Era nasoma yasamba katuliki nagamba nasoma ekyabani kachamba katuliki nibiki nagansonyi abaana bano. Ekisinga okubatabula kyonna omusajja ayagala deni eje batakkiriza. Omusajja ali shuwa nti abaana babiri sibabe. Era agenda munira nga baliko taata mulala. Omusajja yasaba deni lwaki abaana gwe gamba abaana abo ngo bajjako interview bagende bakkiriza deni lwaki bajigana. Noyo omwana wa tolina amuka ku ngenda ku deni emanyi lwaki mbandi kushua nebo ngamba ku nze nakola deni eya simple komisana chances yaliwo yo gotambula na yakubulira kwa results kamera zaaliwo misana tukuwa tuti polisi atutwala walibo batisime baita batya nemba gamba fumita bata bajaga mawe yako bakakonze yes I'm a woman. Ndiwo kweba kibwako. Nze ndi mukazi mulungi. Bye mutu ogeddeko byonna okutuswaza okutyobola mbala mu baffe. Okutuswaza mu baana baffe. It's okay. Katonda ali waggulu agaba ate yasasula. Nze mpagire mmwe. Buli akula mwakola saba sekula mu budala sini mweteke nyuma. Simanyi kukola boti. Nuno mbisigwa njuki. Simanyi gusigwa nze ngamba mbagala ki. Ngosolobera mukwano gwange. Ekyo kubina bagambirawo sikyanoonya mukwano gwensinga. Nchidemu amagezi gaze sina mukwano nga gwensinga. Noonya omukwana nsingako ananyambako. Era wondabira wano noonya kirasi zinsingako. Sinoonya mukwano gwensinga. Kuba nako okunsaba. Nako okuyamba. Kanange njagala bensaba. Njagala gwengendo ko olake milioni 10 oba 2. Kati business affairs tambula mu milioni 3. Milioni lukaga buza Ameria. Buza sabula kibaluma batukola businesses. Tetukyali mu business za milioni 5 10. Toyina na account ngenda kwewola ko kinkwagaza eki. Obere mukwano gwange kimukwano gwange esula moto. Nja kula business za milioni 3 mugambe it's okay. Tujiyingire. Gwe nkwagaza aki. Mkungu kunza nawe nesula. Sula sema kona live dako ngena jikolera wasula kati. Mva wano genda wasula wali. Kati kungena kusula moto. Wendaga. Sigana chusa ngoye mutegere ndi muvasa kiyino andi mu Louis Vuitton. Sigana kuchiusa. Mbakakase nti ngeze wasula moto wenkwende live.
njira mu jogera bigambo bye bimu ate muite no muite ne ku messages zampadde mburainge ko ne ku audios lekera awo kwa waliza message ne banno ngundi angambe yankubidde omuntu wayogeddeko gundi mama Fina yagambye ati ngomuyingiza mu nonsense ekirungi bantaddeko tebantaddeko nga kwoli kubadde ngamba kyonjagazaaki Hunonya kochi mbunyenda batera yes nayogera ku kitawo lulingo ovuma woba wali ovumani zaha toto nenkwogera ko ngamba ine biziwe bikumala soko reza kitawo avuga boda no vujja no mu inbox yange nange na message zite nange ente nengamba it's okay my sister kyo tukimaze acha nenkuddamu biolina kuba nakublockinga nakublockinga kushiba da nakula blockinga rwavuma shiba Nuli wadwa za hatoto nga we kwa saba silamu we kwa sizobo kaya nga nafa ababi video tuvumye mwamuvuma abantu mwetemagala bagamba ko buli muntu ali ogwagulo muwalana kurusumu wali omwagazaaki wali waito yagala bawe watuka no gama te moto kesula mu kikomera wanaiba wange yino njimanyi ngolono nyakali mu kusipaka kurusumu wali omwagazaaki ngate wa muntu ali akabako mbaka mimi kakubenge bifananyi gwa ino sabira musajja omugaga emirimu kwagali mu family yengaga abagaga batenjera batyo bazungana batyo ne bu kamera ifana abagaga wane studios ngeza bakayuwa kakole studio katuleke wamu mu family yengaga nnyo tuli bagaga tetunyumya ku byabugaga katetu ate tetunyumya bya family katunyumya byaffe nagambye live jenira mukola ngena jikola nebyapa abana boyogera konse nina abana abalungi kwa bange mulungi abana bange mwabala bakonna batako mulundi ogu twali mu Christmas season wakabange natukwa ifananye ikaya atalimu nembo yalimu nembata baina height baina amasa malungi balungi bagogofu ndoza kyo kimanyi kati wavano yogera ku bana bange no bakompayiringa n'ababo abana ate basigala bana ze nayingidde kitawo lwako wayingidde oyingira bba wange sayagala wakutembeeya ate nze ndi mulungi omukazi omulungi nga muganda nga muwo mutaba na musajja omu nkikuddemu amagezi gazze sibeeranga ko negamba nti negomba okukuba embaga oba empata yonna sijegomba nga kawe muwasiza obusajja mu bufugeefuge nze sifugwa mukazi webbeeyi takka bbeeyi n'abanjagala bakimanyi n'abanyendako bakimanyi omukazi webbeeyi takka bbeeyi Waza makanga kumyento paka kati Mwamu wasa obusajja mubwefuge mangu Mubuteke mukatu Mubube Bukole Ngano woka koze sanga kalogoyi Ngambane bange kwa kamera nga tuenjera mbu tusabirize Ngambane kamera ngenda wengeze mukadingeza kusula moto ne bawa ngaje kusula moto kuchi Biye bichi namugana ogula we motoka Yagenda nga agula we motoka recent ya adaji gula mutabane ne mugana Buza kapale Ne mugana muji musera agenda agule walala Na agenda yagenda nakawa Sagala nza sinyirwa musajja sitambula watambulidde Muli embizi ya mwenze yejimugwira mu mmere z'abantu naye nga nkujukiza gwa yagala emotoka agenda kusula motozo ogule motoka ku kibanja mpola emotoka yekika kyonna gyoyagala etanya mafuta oyo inene sobola okugenda n'okola bata bagiyite swap Chairman Nyanza abeerawo sula moto abeerawo manager fika pale wali mumpika yeka mogane na kumasagazi we bali ate bona babeerawo Maria Suma babeera mu office okulanga bakikwasaganya obosobola kuba ku 0701879187 direct babeera mu office za sula motos bapangisa motoka nogobaji wamu obuyiya mulemerera okuzza Nigeria katona ajibbe yesasule neeyo ngalemedde mu ruumu olabe bisirani ole totyo mu Nigeria no ne mwana ofuna sande sasula emmere wadde zipangise motoka nuna reji yasiyasula mutamuzo mu Nigeria mu reji ebivu nayo tolibiddira baddango ine bisirani olala wategeka ebyokulya emmere wajeri yanegannoga nagagamwa era nayo yabalemerera mpunga nchaliko sinaba kuvaako nkujukisa gwazimbe nyumba oyagala kuzimba nyumba genda mu Global Paint basange wali namamve oyagala lanje nungi etasimu katavaako oyagala yalanje yamazi oba efaranita oyagala kusiga mabati oba cement nyumba yonna ine somero oyina church oba oyina ecclesia oba ogenda kuzimba apartments genda mu Global Paint obagulako ebingi bakubivugira ne babireta wonna woboli nkugamba gwe muganda nga ina poloti oyagala kuzimba ate sente zakula nonya muzimbe construction wone wa housing finance banka namba yavayo negamba nedda banayoga ntu bazimbire nyumba gwa ine takatobo na abantu bagenda kujja ko chapa wadde endagaano balage woyagala okuzimba bazimbe nyumba oba wesende mu myaka mukaaga
nkuddamu amagezi gazze housing finance yavayo nekwataga ne muzimbe construction ne bakola contract okuzimba bana Uganda amayumba gwaine ettaka ngoina poloti yo tebagenda kusaba ndagano wadde okujjako ekyapa kyo wabula balaga bazimba ne bakubira pulani ne baganda no plan ya milioni 6 ogatu wasenza from myaka 6 otudiza milioni 5 bajise muzimbe construction nja kuba nkupiningira we namba yesimu nkujukisa ndikena musozo properties basanga Kamiri Road bebo kaba kuguza taka erino mupunta bebo kaba abakuguza taka erina plana walio mulekerawo kwenye mugama nti ateka taseta tono 2 kwa 2 5 yonna libera ttaka era osobola ogwetaka eno munange nozimbaka ennyumba kubanga plana aberawo sozo properties bebo kaba kuguza ettaka ngate bayina bogena kuzimba ennyumba bakuwe bitandikirwako mu nyumba tosenkana biku sozo properties nga weri nkujukisa gwe muganda nga yagala okutwala omwana outing okuzannyako okubeerako obulungi genda mu Wucha Kids Paradise basangwa ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate Wucha Kids Paradise bazanyi omwana abaliwe byokuzanyisa okuwuga okwesuba okubeera nga omukola shopping ezo mulembe nnyo ebimotoka byonna bibeera wali ku Wucha Kids Paradise ate waliwo Wucha Hotel and Shoots n'olwekyo twalawo omwana mwaba amasomero mugenda mu booking babawe discount kubanga amasomero mangi nnyo ebintu byebalese bya mulembe nnyo omwana abeere nga abeera maidad sana gwalina omukozi wakanga nyiga akuba abana toleka mwana waka omwana mutwale ku Wucha Kids Paradise ataberenga azanya Wucha Kids Collections omwana basobola mu shopping engoye ba mu shopping engato buli kintu kyo wandetaze mu bulamu ekyo omwana engoye zaute ziri common tebagenda zibba kwa anti bagenda kuzibba genda mu Wucha Kids Collection atobere wa mlembe bene madad sana byonna bibera bigo mwana wali anazanya ne bamunazako ne baka genda buzamane ja Morini abera okulaba nga tabana bakwasaganya bonna biberenga bitambula madad sana wali ku Wucha oyagala kola shopping oyino olubuto tula wantu wamu mu Wucha Kids Paradise Wucha Kids Collections bakuwe buli kya mulembe kyotalabanga nako naiba kyatajja kubba ekiragenda fana kyabanno bili wali ku Wucha Kids Collections wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate nkujukiza nti Bugweriyo Estate batunde taketali konkayana oyaga taka nyumba zina za kulema kusasa abapangisa bakusumbwa oyagala sente za munonya bebaita Bugweriyo Estate baberenga bakusololeza amayumba go babelate munange nga baba kwa sente za bamwe zo mulembe ate wone okwerega nabapangisa oyagala taka naka okabaina estate jibatematema baina kugayaza road baina ne kaga zonna estate bali mukutema genda yo baba isaba Bugweriyo Estate bali opposite ne club ya Nyondo ukwazimba kali awo berenga te munange oyogerako nabo ankujukisa gwe muganda wange nti yagala engoyo kusubula genda ku Am Shopping Mall oyagala kusubula ngoye Joyster Fashions wali Nalongo Bridals wali Kayongo Fashions and Mediste Fashions Jordan naye wabera ku Am Shopping Mall oberenga osubula wantu wamu obere my dad sana tula wantu wamu osubule otambule so Am Shopping Mall woka awabaira security yo mulembe tunobole sachi ekigugu kya abantu okisange wa Kayongo bwekiva ya Kayongo okisange wa Medi bwekiva Medi okisange wa Joyster bwekiva wa Joyster okisange wa Nalongo Bridals byonna ku Am Shopping Mall ogenda kwera my dad sana ankujukisa gwe muganda wange nti Am Fitness Center naye ku Am Shopping Mall ate osobola kola mu binobera my dad sana nobera fit nganzo waka binobera nga muolinga to kyavamu genda ku Am Fitness Center ate oberenga okola gym oberenga osala mubiri oberenga omulamu oberenga toli mu kiri kati nze ne wontambula mu namba tambula ne mubabiri mwe namba tambula omukona era ngamba bwa tutewano mwe nanja kubatambula mwe kunganyize ku live mbatambule wali Am Fitness Center obere munango coach April aberawo coach abe wali coach Isima wali kubanga teba kwatamu